Leero akakiiko ka Uganda Olympic Committee lwe kakwasiza Aisha Byakatonda ne Twa Oduwa ensimbi zaabwe okubasiima olw'okukola obulungi mu mpaka za Ibambaye Wada Fellowship ezeetabamu abayizi okuva mu mawanga ag'enjawulo nga zaali Bussi omwaka oguwedde. Byakatonda owa Riverside High School wamu ne Oduwa owa Busetema Primary School buli omu aweereddwa $500 ng'eza Uganda ke kadde kamu n'emitwalo 9 buli omu zaafunye. Congratulations. Zigenda bayamba ne school fees n'okugula ebintu bye banaakozesa nga bagenda mu ssomero. Era tusuubira nti nno essente zino zijja kuyamba abazadde n'abaana bennyini okulaba nti nno bibakwatirako nga baddayo ku ssomero ne mu ttaamu ezinaddako. Banfuniremu project gye nsobola okujjukirirako nti naliko mu Olympic era naliko winner to 18. Ensimbi zino nga nze tegese okubeera nga nzikozesa mu school fees zange n'okugulayo colastic materials. Mu ngeri y'emu omusomo gw'okubangula abakulembeze b'emizannyo ogwa Athletics for Development Basic Training gutandise leero ku UOC Lugogo nga gwakumala ennaku 3. Tugezaako okusomesa emizannyo mu njawulo gye tutamanyidde okulaba nti nno Sustainable Millennium Development Goals tusobola okuziteeka mu mizannyo gye tuyigiriza abantu. Tulina federations 23 eziri wano. Are we done? Okay.